emmwanyi tefukirirwa nga nkulu. Mugifukirira kati ng'ekyali nto ekule, etambuze emirandira gyayo, kati tesobola kwerwanako ku musana. Ku musana omungi ng'emmwanyi emirandira giri eri meters 3 fuuti 8, tolina ngeri ki gy'osobola gifukirira. Ate kaka okutande ogifukirira ogiwa amazzi amatono, eyongera kala. Bwe kakutanda n'ogamba kanjiwa amazzi mangi, nze amazzi nina mangi kanjifukirire ng'enkuba, emmwanyi ejja kukuba ekimuli mu kiseera ekitali kituufu. Bw'eneekuba ekimuli mu kiseera ekitali kituufu, eno akasana kayitirivu nnyo obungi, eneekubye ekimuli, oba olina ogigulira ebigimusa ekimuli kiri kisobole okukwata, ye kan n'ebigimusa ebirala byendaba ku maketi. Bwe nabagamba luli nti abazungu baatumala, olaba ne batumala ne mu ndowooza yaffe. Omuntu n'atamanya nti nze emmwanyi zange nzifukiridde amazzi era oziraba bwe zikubye ekimuli. Ekimuli tekisobola kukwata ku musana guli omuyitirivu ogubeerayo wadde amazzi wansi ganaabeerayo. Hatta ng'ogiwadde ekigimusa ky'ova olaba emmwanyi oluba okukuba ekimuli ng'oteekako ekigimusa ekya kaani, kati balinayo n'ebirala ebiri very expensive. Bannange, bw'okozesa ssente bwe zityo, emmwanyi eba yafuuka digolodi. Bwe yalinnya ebbeeyi emyaka 2-3 emabega egiyise ng'Ebrazil eriyo obuzibu, ne mulyoka mutandikawo okugiyita green gold, nti emmwanyi green gold. Eyo ebbeeyi yajjawo lwa lumu. Era mugirabye ebbeeyi etandise okudda emabega to find its equilibrium, ebbeeyi yaayo entuufu. Si discouraging abantu kulima mmwanyi, mulime bannange emmwanyi. Si discouraging kukozesa bigimusa oba kuteeka mu mazzi, amazzi mugateekemu, emmwanyi yo ng'ekyali nto. Kubanga ndabye abantu abasinga emmwanyi ze baalaga nga bazifukirira, emmwanyi ziba zibakoma mu kiwato. Sinnalabayo muntu afukirira musiri mukulu. Ne bw'onoogifukirira kati ejja kutuuka okukula. Bw'eneekula alinga mwana ng'akuze n'akwewaggulako, oba tokyalina kyakumukolera. Awo natural conditions ezirulinga, awo natural conditions eziruwa, tojja kusobola kufukirira acres 15 mazzi ng'olinga nkuba. Bw'onoofukako amatono ng'ekala, awo olina okubanga okola Muhammad ky'agamba, tulime nga bwe tulunda, meaning that olina wojja obusa. Abantu b'oku kyalo kuno okwaffe mbaguza akamotoka ka elfu k'obusa 12,000. Abooluganda lwange bensalirako bo mbaguza 6. Abavudde e Kampala ne bagula kuno nga basimba emmwanyi naki, abo mbaguza 15 nga bali ku kyalo kino ekyaffe. Naye bw'obanga obutwala mu ggombolola ndala kaba ka 20,000. Ate eriyo n'obwa export, ze kasita obanga osukka kalagi otwala sayidi y'eri ka 1000 kaba ka 35,000. Kati gwe teebereza emmwanyi ogenda giyiwamu bu 1000 bumeka? So nga waalibadde olina ente ezo 3 oba 4, esizoni weetuukira okuddamu okwetaaga obusa bw'oba okuŋŋaanyiza mu nte ezo 3, nnywa mbuzi ezo, ndiga naki, nkoko, buba busobola bulungi okuliikiriza emmwanyi zo. Naye abantu batunuulidde ekintu kimu, mazzi. Nayisizaamu payipu z'amazzi, nayisizaamu payipu y'amazzi eneesobola otya okufukirira omuti ogw'emyaka 12. Emmwanyi yiye ewangala paka myaka 5-10. Kati onoosobola otya okufukirira omuti omunene bwe gutyo? Ekirala mugoberere ebintu nga bino, natural remedies. Emmwanyi yeetaagamuuko ku bisiikirize, si bingi. Era nange ku luli nasimbamu ebibala ffene n'emiyembe nga bingi. Nange nabikendeezezzaako, ndowooza nsigazaamu ffene nga 6, n'ensigazaamu n'emiyembe nga 15. Bannange, ekisiikirize ekyo kirina we kiyambako enjuba bwedde eno, omumwanyi oguli sayidi y'eno gulinako okwo kalembereza ke gufunamu. Bw'ebanga omuti guli eno, oguli eno gufunako okwo kalembereza, omusana we gubeerera nga mungi.
bannange kyekyokuyigiriza kyange ekyolwaleero tutuleme koppa bukoppi bintu bye tulaba Brazilian style naani nange siri mumanyi mu buli kintu naye njagala omuntu andageyo omuntu alina omusiri gwa Brazilian omukulu nti amaze nagwo emyaka 8-10 nga gubala bulungi yaguyisaamu amazzi pipe nga bwe bazitulaga na buli kimu n'ebigimusa byateekako alooka atulage kye bayita bottom line wansi wano amagoba gayimiridde gatya kubanga ayinza okuba nga atulaga emmwanyi ezo ennyingi z'alima na buli kimu zakungula naye nga byakozesa sente ziva walala gwe n'okiyingira ng'oza ojja kubeera nga ye n'osanga ng'olina okusala ku kibanja kyo osobole okulabirira kyekyo bannange